mbalamusiza kumana mikwano gyaffe abalungi twagala okwebaza Katonda olw'akaseera kaffe kano akanyovu nate essaawa yaffe eno ey'omukaaga ey'ensonga ezikola omulimu gw'ettendo mu bulamu bwaffe ffenna gye tulindirira kasita olunaku lukya tugirindirira era nga okwagala kwa Katonda kweyongedde okulabisibwa gye tuli n'obulungi bwe ne bweyongera okuba nti bubaddewo era nga programu yo enganzi eno muwanguzi tawanika nga Prosper Junior School Day and Boarding beba gitutuusaako era ng'omwoyo omutukuvu yagituvugira okuba nga agitukitambuliza mpaka lwesobola okuba nga eggwa ate era ng'omwoyo omutukuvu abadde musaale eri obulamu bwaffe ng'atuyiggira abawanguzi baffe ab'olunaku. N'olwekyo mikwano abalungi tussaamu Katonda ekitiibwa olw'okuteesa kwe okulungi kwatulinako era n'ebirowoozo byaffe ebirowoozo bye byalina gye tuli ebirungi si byakukola bubi naye ebirowoozo byakuwa kusuubira kwammwe okw'omu maaso nga bw'ayogera mu Yeremiya 29:11 ti nnina ebirowoozo ebirungi gye muli si birowoozo bya bakola bubi naye bya bbawa okusuubira kwammwe okw'enkomerero okulungi. N'olwekyo mikwano abalungi osobola okuba nga wetwogerera woliko pulaani etali ntuufu ng'obulamu tebuli mu nteeko oba nga tebutambudde nga bwe wabusuubira naye waliwo Katonda mu programu yaffe eno okuva ku ssaawa 6 paka ssaawa 9 wetweyongedde okwezuulira wetweyongedde okutegeera wetweyongedde okubikkulirwa ate ne tumanya Katonda kye yateeseza obulamu bwaffe. Bwetyo nno mukwano mwe tufuukidde abawanguzi mu programu eno era ng'ebintu bingi nnyo eba bigenda mu maaso ku bulamu bw'abawanguzi omwoyo omutukuvu bw'aba atuyigidde naffe twesanze ng'oluusi naffe bituliko naye ate ne tufuna essuubi ate ne tumanya n'okulwana olutalo ate era n'okuwangula. N'olwekyo mikwano oyinza okuba ng'obadde okyatambuza akalime n'otugwako ng'obadde tomanyi programu yaffe eno njagala kusaba tuula butuuzi ntende oterere essaawa zaffe zibeera 3 zokka ng'owuliriza abamu oli ku mulimu okola otaddeyo ku headphones abamu oli waka wategesedde ebintu by'otudde ntende abamu olina wooli n'ediyo ogireekanyiza abantu abo basobola okuba nga bawulira kubanga kyekyokka ky'osobola okumukolera okulabanga Mukama amukolera ebyekisa era n'ebyeddembe mu bulamu bwe. N'olwekyo mikwano rediyo eno yonna gyetuuka eddoboozi lino gy'oliwulirira oba oliwulirira mu nnyumba oba oliwulirira ku mulimu oba oli mu mmotoka oba oli mu office yonna eddoboozi lino gy'oliwulirira nzikiriza nti ligenda kubeera lya mugaso eri obulamu bw'olunaku lwaleero era ng'omwoyo wa Mukama agenda kweyongera okutubikkulira ebyama ebyebuziba ne byasobola okukola mu bulamu bwaffe. N'olwekyo mbassaamu ekitiibwa mwenna mu disitulikiti eyo eyeeyiganga yonna ku 13 katonyeze 9 ate ne disitulikiti eyeye 40 poto n'ebitundu byonna ebyetooloddewo ku 96 katonyeze 0 ate olwo ne tuyingira waneeno mu central ku 98 katonyeze 7 bwetyo ne tusala emitala w'amayanja ne tugenda ab'ebweru ku MCF radio 2016.caster.fm abo nno bo kwe batufunira olwobwetu bwe tweyongerayo n'abagambye nti akaseera katono bannamasaka nabo bajja kubanga babuulirwa wa batugenda okuba nga tusangibwa. Nzikiriza nti obulungi bwa Mukama bujja kweyongera okubanga bwoyoleka eri obulamu bwaffe. Muwanguzi waffe mulaba wuuno yatuuse dda omuwanguzi waffe yatuuse dda era awatali kutwala kadde kalala konna tugenda kubanga tumwaniriza banange tubeebaza nnyo abazuukuka ekiro nammwe bazuukuka ekiro obudde si bwangu naye ne muzuukuka ne muteekangangako abatulikoodingira ababeerawo ne mukakasa ebyawandiikibwa ebyo bannange Mukama batwagalire ku online church Mukama batuwere nnyo omukisa ogw'amaanyi nange bwentyo mbalamusizza nnyo sisobola kumenya linnya lyono noono naye nange bwentyo mikwano mbaagalira ddala nnyo kasita nze mbalaba wano ate era nga nammwe kyemukola mukiraba. Mukama abatuwere nnyo omukisa ogw'amaanyi. Katugende straight yawe n'omuwanguzi waffe tumwanirize nga bwe tumwaniriza mmanyi naabwe yonna gy'oli omukubidde engalo atumwaniriza mu kaseera kano atubuuzeeko atuwulire gy'asinziiridde ate n'olwo tunaatambula ne tweyongerayo
tuddayo mu maaso ng'ekisa kya Katonda bwe kigenda okuba nga kitutwala olw'okuteesa kwa Mukama. Temwerabira nti olunaku olwaleero tutandise okusaba n'okusiiba era nga tujja kuba tumaliriza olunaku olw'omukaaga. Wulira emirembe ng'owulira omuwanguzi waffe. Tusanyuse okulaba maama. Kale weebale kutuuka. Ntuuse maama, mwebale kunnyaniriza nange. Amiina munnange. Mbalamusizaako nnyo mwenna abawuliriza ba MCF 98.7. Ndi musanyufu nnyo okubeera mu studio muno. Mukama kitiibwa kimuddire. Amiina. Amanya mpitibwa Jennifer Nakamate nga ndi nzaalwa y'ekireka nga muzeeyi wange yali Busuulwa Ssemusambwa. Erinnya kanditeekeko ye Ssemusambwa. Maama wange yali Margaret Nakabiri nga abantu abo bombi baawummula bagenda. Naye nze ogenda okukula nagenda okukula okutegeera nakula ne maama wange gye neesanga. Saamanya byabaawo naye ng'ate namanya nti maama wange yazaala abaana bangi mu taata wange. Naye ng'era bw'omanyi nti wabaawo emyoyo egiba gisiba. Maama wange yabeera mu bufumbo nga naye mukyala wakubiri. Nga kitange yalina omukyala nga naye mugumba. Kati kwegana abeera nga maama wange yamukozesanga kumuzaalira baana. Era naye mukazi wattu yali muzaazi mulungi. Yazaalira ddala abaana abawera 9 nga mulimu n'abalongo mu taata wange. Bw'atyo nze nasembayo. Yagenda okulaba nga obulamu bulabika bukalubye n'avaayo n'agenda atandika obulamu obubwe. Naye mu kutandika obulamu birabika tebyali byangu ng'ebyekikazi bw'obimanyi, ate yali era muto. Ndowooza n'ayagala atandikewo okuyiiya ate era omwami omulala. So nno bambi era ng'omuntu aliko ekikugoba, era ekyamugoba yagwa mu musajja mufumbo. Era n'abeera nga tafunye essanyu lye yandifunye ng'omukyala. Kwegana ekisigala bwe kityo n'azaalayo naye omwana. Era nabwe yali nga ataayiye era omulala era yafuna mufumbo. Kwegana kati awo we yakomekkerera ng'obulamu abulaba nti bugaanye. N'asalawo ndowooza abeere n'abaana be. N'atukuza. Yali mukyala mulungi, yali mukyala musomu. Yakola mu kampuni zonna ennungi. Yakola mu Uganda Airlines, yakola mu Coffee Marketing Board. Yakola emirimu emirungi era ffe boolaba yatukuza mu bulamu obulungi. Kubanga yali mukyala ng'agenda nnyo ebweru. Nga buli wagenda buli kyayagaliza abaana be ng'akireeta. Tetwamanya nnyo mbeera za kubonaabona. Engeri gye twali nti twali twakulira mu kibuga nga twakulira awo ku Bombo Road nga ku Equatorio. Kati awo nze mu kkula okulaba nga ndi mwana muto. Awo ku Bombo Road yali apangisa. Twali tusula ku flat. Naye yalina batoobe be yali alera. Kati baali babiri. Naye nga bw'omanyi era abawala. Mu bisira ebyo bye nkugambye nti yakyusanga ku bulamu n'agandooza ono y'anaabeera omusajja omutuufu. Naye ate yagenda ng'omutuukako nga mufumbo. Mu abo ate be yalina. Kati ate muto w'omu n'amwagala. Kati awo obuzibu ne bujja. Muto wa maama wange n'ayagala omwami we. Ndowooza ne wabaawo entalo ng'ez'ekiwala kubanga awo nali muto sibimanyi. Naye byonna Mukama yabibikkula yabiraga. Kale ebigambo ne biba bingi ebitaakoma mu bigambo ne bigenda mu bikolwa. Obusungu bwali bungi nti ne batuuka okulogaŋŋana ndowooza. Maama wange yali mukyala ng'ayagala nnyo Katonda. Ng'era mukyala musabi. Buli Sunday nga tusiba ku All Saints tulina okugenda ne tusaba. Naye yatuuka ekiseera maama wange ebya Katonda ndowooza n'abiteekako wabbali. Ku lw'abasajja b'endowooza baalaba be bamutwalira. Naye n'atandika eby'okuloga. Omanyi ebintu by'okuloga bino bizibu. Okitandika ng'asaaga ne kikutwaliriza. Bw'atyo mukazi wattu eyalinga agenze endowooza okusika emitima gy'omwami akomewo yagenda okusanga ng'ate ayingidde mu kintu ddala ng'afuuse
oba abeeyo babayita batya, ffe abeeno tubayita bakabona, naye kati bali abasamirira eri babayita oba batya bakongozi be bajjajja. Ng'ayingiridde ddala mu kintu, bwe yayingira mu kintu ekyo bamutraininze okumanya yali atuukidde ddala ku ntikko, yali agenda kubeera mukyala wa Lusi oba olusozi olwo mulumanyi, eyo gye yali agenda okusamirira nga gyagenda okutuula mu biro ebyo. nga tawaana ndoozi okutegeka ebyo, fe abaana be abato bano abakulu baganda bange bo baali basigala ne taata waffe. Kati ffe abato, nze omuto gwe yajja naye nabana ababiri be yazaala mu basajja bano benkugambye, twafuna obuzibu, twazunga nnyo. Yatutambuzanga eyo mu nsozi n'atutwala eyo mu biki, waliwo nze ejjinja lye nagendako nga akutwala ndooza nga boga nti abaana bange. Kati waliwo ejjinja lye twagendako, nsobola okukijjukira nti bayitayo Kyaggwe. Ejjinja eryo nalyewuunya, ejjinja liri lyakulanga ennyumba, sitting room, dining, effumbiro byonna ne bathroom, naye ejjinja liri eyo ku mazzi. Kati esawa no bw'obimbuuza simanyiiyo, naye twagendayo oba mukazi wattu ng'anoonya ki, nga ali mu kutala butazi nga tutambuza butambuza, baami ndooza nga ali mu training. Bw'atyo mukazi wattu omukyala yali omusomo, okkakkana emirimu agivuddeko, anti ebyo ebintu we bikutwaliriza n'ebyokukola obivaako. N'atandika kwekozesa, bye yatandika okwekozesa. Olwo mwenga muli ku kimusoma? Tusoma, kwokusoma nga tusoma. Mpulira nga mukulu wange nga ŋŋamba nga amaze agamba nti mami yatuuka ekiseera n'atufuukira ekizibu, kubanga nabo bambi baali bato, nabo beeyiya bweyiya. Naye ng'addira ssente ndooza bw'azifuna aye n'asooka ayagala agende oba asamireko. Kati ate nambalira nga bano abakaluubiriza ti bannammwe temubaweeredde, mubakwatireko naddala. Nze saaliko kwega kitange nze yanneegaanira ddala, kubanga yagamba nti oyo gwagenze naye era ndooza alina n'omusajja omulala gwe yamuzaala musi wange. Kati nenkula nga ndiko okwo okugaanibwa eri kitange. N'abeera nga teyampayo wadde 10. Era nze nakulanga ewaffe simanyiiyo, lwali lumu ndi mu myaka ng'oba emeka nga 10. Brother wange gwensirako najja n'aŋŋamba gw'omanyi ewammwe jangu nkutwale. N'antwalako ewa jjajja bweyogerere, n'aŋŋamba ono ye jjajjaawo azaala taatawo. Kati ono n'amugamba yono omwana ow'e Kampala. Ne basanyuka nnyo, ne bagamba tusanyuse omulaba, naye muzeeyo kitaawo wanaamanya olutalo lujja kuba lukambwe, muzeeyo kasita tumulabyeko. Kati nze nakulanga kitegeera nti mwana wa waka. Nakulanga siri nnyo muntu wa weeyo nga sibimanyi. Naye mama wange kati bwe yamala ng'ayingidde mu bintu ebyo nga bimutwaliriza, n'atandika okukaluubiriza bakulu bange ng'abasaba ssente eza fiizi zaatandika okufuuka embirigo nga tezikyaliwo. Naye olw'okuba bambi yali ayagala abaana be basome, ekintu kye yalina ku mumwa kusoma, ng'ayagala buli muntu asome. Ne mukulu wange ayina we yali ayonoonye, oyo musumba wange kati yali asobeza ng'azadde nga muto, naye yamugamba nkwagala ekintu kimu kuddayo osome, ddayo osome osobole okukola. Ddala mu butuufu bambi yalinanga obubaka obulungi, kubanga ekyo kye yamubuulirira kyakola eri obulamu bwaffe ffenna, kubanga ffenna tuyise mu mikono gye. Senga era teyaddayo kusoma teyandisobodde kufuna mulimu mulungi gwogwo gwe yalina. Yatulabirira bulungi. Kati mama nga awo ebintu ne bimwongerera ddala ne bimutwala mu mbeera eyo. Simanyi oba obulwadde bwajjiramu oba ddala bwali bulwadde. Mama waffe n'atandika okulwala. Awo nga nno ŋŋenda maliriza, ŋŋenda okuyingira college. Mama waffe n'aseebengerera ddala. Nali naakayingira omwaka nga gumu. College ogitandika otya awo? Nali maze senior 4. Mama yakwera mpaka senior 4. N'aŋŋamba nti kati sente ziganye. N'aŋŋamba ogenda ku college osome secretarial, kubanga naye yali gye yali yasoma. Ate nange nali nakyegomba nga nkyagala. Kati n'embeera nali naakatandika omwaka gumu. N'alwalira ddala.
awo obulamu ne bugendera ddala n'atuvaako. Bwe yatuvaako nembeera nga tuli awo tusigadde mu nnyumba wali ku Bombo Road we twali twavaawo kasita alaba nga obulamu butandise okukyuka na yali yagulayo ennyumba ye ng'eri Bulange n'atutwala e Bulange ng'ekiyumba tekyaggwa bulungi temuli madirisa naye ne tubeerayo kati nga tuli e Bulange eyo engo yayitanga ekiro kati nga yo alina byayogera ebitonotono kati lumuffe ng'abato ne tulaba ekintu nga kinene nga kiyiseewo mu ddirisa ne tuga kiki ekiyiseewo nga kinene naga mugende mwebake so nno bambi ebyo bye yali atandise okuyingiramu okusamira ndowooza ye yali jjajjaawe nga bijja nga ndowooza bijja ne bimulambulako bw'atyo n'afa. Bwe yavaawo ne tusigala ffekka ne nsigala n'abo bato bange ababiri be nkugambye. Awo obulamu bwe bwatandikira akamaama ne katandika naye nga kwa kusoma nsoma nga ndafuubana awo ne nnyingira mu katemba. Olwani akuweerera mukulu wange oyo yakwatako musumba neti Nambooze era mutumidde nnyo mwagala nnyo kati awo yatuweerera mukazi wattu naye afuba alina abaana be ate alina okukwata ku ffe alina otuliisa alina okutulabirira naye embeera bambi nga ebeera nzibu ngaeyonoonese awo nentandika okuyiga maama ffe yali yatuyigiriza n'atuyigiriza okukola capati kati nenkolanga ezo capati nenkola amandaazi nga twala ku ssomero nentunda amagoba agavaako ne tulyako eka kati ate nkya nenkola ebirala bwentyo ne tusooka tambuza obulamu bwe tutyo yagenda okulaba nga tuli eyo ffekka mu kiyumba ng'ate ekiyumba kitiisa n'asalawo oyo mukulu waffe n'asalawo n'agamba kati mmwe mujje tugende n'akwata bano abato ababiri abalenzi n'agenda nabo n'aŋŋamba gwe engeri gy'okyali mu bino ebyakatembawo bakuyiize bakuwengayo ku kasente kati oluvannyuma naye n'akiteekeka n'alaba bwagonza taata wange olwo yali waaliye n'ayogerako naye n'amugamba naye omwana kati ali eyo ajja kwonooneka mwana muwala n'amugonza ne bampita muzeeyi n'ampita ne twogera n'ampa ennyumba awo we yampa akazigo emizimu egy'obuzaalirwana awo ne gigolokoka ndowooza kubanga nabeeranga embwa gye basumuludde bambi nayenda nakyakala nakola kwegamba buli kintu kyonna. Olowooza emyaka emeka anti awo jjukira ndi mu college mmalako ate nalina omukisa Katonda yanteekako ekisa bwe nali nsoma nga naatera okufuluma nga waliwo kampuni eyanneekwata edda nze saanoonyako ku mulimu natandikirawo okukola era bwe nakola eyo ku mulimu naye mbeera ate nali muwala nga nina kasayizi akalungi nga ndabika bulungi ku mulimu nga ndabikirayo bulungi nga nnyirira kati awo egy'ekika egy'erinnya erya Nakamate ayi maawe gy'ogamba waliyo obusibe bw'erinnya sebane bwe ŋŋamba kubanga ninako ne mukulu wange yafa yali Nakamate era naye baaba yali muzibu nendyoka ntaala wano ate nze mwattu nali simanyi nti nyenda kubanga nali mukyala nga neewulira naye nze nga nkiyita kukuula nti ŋŋenda kukuula kati nga nyinza okukuula abantu bana ng'olunaku lumu nsobola okubeera ne puroguramu 4 ate mu ngoye 4 nga za njawulo gwe yandabidde mu lwa bbulu tojja kuddamu kundaba mu lwa bbulu bw'onoosanga ojaga nti oli namulese mu lwa bbulu ng'ate ndi mu lwa pinki kweganga ntambula nazo mu nsawo nalina nze bwe natuuka ne butundu lwe nkitegeera kawuula wange ye yali tanjagala kwebaka n'abasajja nga bw'oyogera ekigambo ekyo titugende nga gwoliko ekikyamu nga gw'olonkukyawa gw'oyagala nnyo ebintu ebyo oyanguyiriza
kati nga ggwawo nkuleka nga nkuta nga sente zo ziridde. Nga sente zo nziridde. So bambi saamanya nti ekintu ekyo kyeyinza okuba kale kyali kya buzaalirwana nekyalimuko n'eddogo. Wali mu bamaama bange bwe nkugambye entabukagano ezo ze baafuna baakola bye baakola ndowooza oli naga nti alizunga ng'embwa. Kubanga embwa tetereera, alizunga ng'embwa alibeera atyo. Kati bambi nange bwe nabeeranga omuntu eyalinga njagala ebiri siriyasi ng'oyo simwagala, bw'onneesibako ennyo nonnemerako gwe nga nkukyawa. Olwali otuuse emyaka egigenda mu bufumbo? Emyaka nga 22. Emyaka gyonna gy'owuli ngomaze obeera ogituusaawo oba osobola, naye nze ekigambo obufumbo mu mutwe gwange tekyalimu. Nze era nabeeranga olw'okuba nalaba maama wange abonaabona nnyo, yakula abonaabona, nange obufumbo ninga nti saagala. Basajja babonyabonyabonyabonyi, nja kubeerawo nga nkyakala bukyakazi nga mbayitako buyisi. Kyekikuyingiramu. Kati mu biseera ebimu mu kukyakala okwo mu kkuula naawe wabeerayo abakuula. Kati mu bankuula abo ngwa mu gaapu zaabwe nenfuna olubuto. Bwe nafuna olubuto sirina kweganinga alabanga atalina buyambi, saagala kalubiza mukulu wange siye olwo nendujjamu. Mpola mpola mukyala Nakamate tugenda kubanga tukomawo mu ddakiika zaffe entono nnyo. Kankuwummuze mu katono.